betabala Nawula yange yamuyegola betabala Nawula yange yamuyegola betabala Nawula yange yamuyegola betabala Kama kati kiko tukulaze kati party yemu yebola ko yemu dini kati ekyo tukimala tumaliriza kino ye finish kati era we tumala tukawaye ndavayo acho omulaga mulabyo olukutembera okukola Obukedo bwino genda kuno kubayita okuwembera kati okuva eri mu kasolya tutuusaawo kanyaso tuongera kwa eri mu kibira yange yamuyegola betabala Nawula 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 yange yamuyegola mamba yosalakalagala sebera kyekyategesa salakalagala mamba yosalakalagala tuyo yakumera n'okumera ndala n'olujiwawo nkati bulukwa ate kino kiki yange yamuyegola betabala Nawula 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 yange yamuyegola betabala wali mu maaso inyundo nyingiwe official Nawula yange yamuyegola betabala webala omulimo badde mulungi ddala mwebalire ddala kulaba nti nammwe mwenyigiddemu abantu bammwe mwebateesa ddala n'amaanyi mwenyigiddemu oba tebakimanyi maate bategeezaako nsanyuka okubalaba era mugende mu maaso nga musunsula essubi obuyole buno basunsula obuyole
Ndawula yange yamuyegola betabala. 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 Ndawula yange yamuyegola. Tubaniriza mwenna naddala abazze wano okwaniriza Katikkiro ngazze okulambula omulimu gw'okuzzaawo omuzibu wa Zaalampanga bwe gutuuse, era mu kiseera kino mukama wange Kamalabyonna agenda okwogerako eri mmwe abazze wano. Mukama wange sanyusa okudda wano Kasubi oluvannyuma lw'emyezi nga giijo lwe twasembayo okujja okulaba omulimu bwe gutambula. Omulimu gwongedde okugenda mu maaso. Munda eyo ebizizi biwembeddwa era binaatera okumalirizibwa. Okuwembera ebizizi kwe kukola omulimu ogusembayo ku bizizi okuva ddala mu kasolya ak'enju okutuukira wano ku mugguukiriro wano ku Wankaaki. Era omulimu guwa essuubi. Njagala nnyo okwebaza abagiriinya abali ku mulimu ogwo naye n'abengeye baabula akayole bakola nabo omulimu ogwo ogutambulira ddala obulungi. Ate era twasemba okujja wano okusereka wabweru kwali tekulina we kwabadde, naye kaakati nakwo kusemberedde okuggwa. Tubadde tugumya Obuganda ebbanga lyonna nga tubaga nti omulimu guno tuguliko era gujja kuggwa, naye tulina kugukwata na bwegendereza. Mpozi bayinza okuba babalaze wali ekintu kyoyinza okulaba ng'ekyangu, naye essubi bwe balireeta lisunsulwa okujjamu ebisubisubi ebiteetaagisa, ate n'essubi ne lisibwamu obuyole, ate obuyole ne buwanikibwa, naye nabwo okubuwanika era kiyita mu mitendera. Naye ndowooza ekifaananyi kivaayo nti omulimu ddala tugufunzizza. Awo nno neebaza minisita akwatibwako obutereevu ensonga eno Oweekitiibwa Kyewalabye Male, neebaza Oweekitiibwa Kaddu Kiberu Ssentebe ali ddala mu kyoto. Oweekitiibwa Kaddu Kiberu tukwebaza nnyo. Neebaza olukiiko lwonna olukola n'Oweekitiibwa Kaddu Kiberu. Neebaza Katikkiro w'Amasiro n'abazaana bonna abasangibwa wano n'abagalagala n'abakozi ab'emitendera gyonna. Bulijjo bwe tujja wano tubuulira abantu nti buli alina obuvunaanyizibwa wano atunuulire okwenyumiririza kw'alina ku mulimu guno. Ye ng'Omuganda okusooka nga tanaana kweraliikirira ssente, kubanga omulimu guno gwaffe. Nnaku zino mbadde nsoma ebyafaayo engeri Kabaka Muteesa olubereberye gye yakuba ekibuga kino n'engeri gye yajja mu nnyumba eno. So nno we yakubira ekibuga kino nga n'olubiri olw'erubaga lukyaliyo, era oluusi yabeeranga mu lubiri erubaga, oluusi n'abeera mu lubiri luno olw'ennabulagala e Kasubi. Naye bw'olaba ebyafaayo ebyo n'emitendera egyayitibwamu, kyekyo kye twogerako ekitiibwa kya Buganda. Awo nno naffe ab'omulembe guno weewaawo ensi ekyuse, kakati waliwo ebyetaago. Ekyo teri ayinza kukibuusa maaso.
abakola wano balina okulya, balina okuweerera abaana. Toyinza kukibuusa maaso. Ensi bwetyo bwe zeekyuka. Naye ennono yaffe eyo yetuleeta wano. Awo nno abakola wano mwenna mbeebazizza naye njagala nnyo mwe okwenyumiririza nti mubaddewo nga muzibwazaala mpanga ezzibwawo. Mwe muyinza obutakiraba naye emyaka gino agenda okuyitawo mu byafaayo. Abantu bajja kubatendereza nga bwe tutendereza naffe bali abaasooka okukola omulimu guno. Ndi musanyufu nnyo okulaba nti waliwo abavubuka bangi abalondodde omulimu guno bwe gukolebwa. Era abavubuka bonna balina kye bakoze nammwe mbakuutira mukwate butiribiri byonna bye musomye wano. Kubanga omulimu guno tujja kuba tugukola, ennyumba eno erina okuddaabirizibwa. N'amasiro amalala n'emirembe eginajja naffe nga tugenze weetaagawo abantu abategedde omulimu bwe gutambula. Awo nno abavubuka mwenna abali wano omulimu guno bwe mba mugukola mujjukire ekifo kyammwe mu Buganda n'engeri gye muligatta ettoffaali ku mulimu gw'okukuuma obuwangwa n'ennono zaffe. Mugutwale nga mukulu gwa kitiibwa gwa buvunaanyizibwa nnyo. Buli lwe tulaga abantu ennyumba eno batubuuza engeri gye tweteeseteeseemu singa omuliro gubalukawo nate. Era nkimanyi Oweekitiibwa Kaddu Kibira abadde antegeeza nti nnaku ntono eziyise wabaddewo okubangula bano abali wano ku nkozesa ye bino fire extinguisher oba mu Luganda kyeki ebizikiza omuliro. Wabaddewo okubangula abali wano ku nkozesa y'ebyuma ebizikiriza omuliro. Eyo nayo nsonga nkulu kubanga ensi erimu ab'ettima naye n'omuliro gusobola okubalukawo nga kabenje kaguddewo. N'olwekyo Omuganda ganti okwerinda si buti. Ensanafu etambula egaludde. Tulina okuba nga twetegese okulaba nti singa omuliro gubalukawo kino kye tukola. Kuba omulimu guno tugumazeeko emyaka gigenda mu 10 oba n'okusoba. Mulimu munene teguddikamu. Ekyamazima tegukolwa mutiitiizi. Era singa twali batiitiizi singa situnawe twabadde. Awo nno ensonga eyo y'okuzikiriza omuliro nayo nkulu era nkubiriza bonna abali wano okulaba nti bamanye enkozesa y'ebyuma ebizikiriza omuliro. Tulina enteekateeka y'ebyuma biri eby'amaanyi ebigenda okusimbibwa wano okutaakiriza omuliro, okuzikiza omuliro singa guba gubaluseewo. Eyo naye etambula. Neebaza abazaana n'okusaasira abalwadde naye kirungi okulabako nti nno ate luyiganyirira n'okunyirira tandabikidde nga mulwadde. Naye mwebalire ddala omulimu gwe mukola era nammwe nga bwe njogedde eri abavubuka bano abali ku mulimu nkakasa nammwe bwe mutendeka abali mu musaayi gwammwe ku nsonga zino babeere nga nabo baguyiga. We have gathered here like we periodically do to observe how the restoration process of this historic structure is being undertaken. When we were last here a few months back, the work of working inside had just started. Now we are nearing completion of the works inside, of decorating and working on the rings that go around this structure. And when we were last here a few months ago, the thatching had just started. Now it's near completion. There are certain levels that are remaining, you know, regarding the real completion of the works, you know, the thatching, but the work is progressing well.
I want to commend all the people who are involved with this work. The clans, the specific clans, the Ngo clan, the Ngeye clan, who are supposed to be working on this house at this stage. I commend them, they're all here. And I would like to commend all the people who work under them, especially the young people who we urge to learn how these works are undertaken for future, for future necessities as they may arise. I'd like to commend the minister in charge of the tombs. I would like to commend the chairman of the working committee. This man here is a brave man. If he wasn't a brave man, this work wouldn't be where we are. I thank you, sir, very much. And I thank everyone involved in the restoration process. We are nearing the end. We've been urging the public to be patient. My colleagues and I have undertaken lots of works in the kingdom since I became Katikiro, but there is nothing comparable to the restoration of Muziwazala Mpanga. But, yes, but seeing that we've gone this far, everyone should be filled with hope that very, very soon we shall have completed this very profound undertaking. Every time we come here to inspect the works, people ask us about the measures we've taken with regard to fire should it break out. Everyone here has been undergoing drills on the use of the fire extinguishers. And I'm told that everyone has mastered the use of the fire extinguishers, which is very important. In the event of fire, irrespective of where and why it starts, it has to be stopped. And I'm very happy to see the security personnel, the police are here, because security is key, not only for the fire, but also generally for the entire establishment here. So we appreciate your work. But we're also working on the permanent firefighting equipment, which was donated by the Japanese government through UNESCO. And as soon as the works are over, we shall install that equipment, because the procurement process started a couple of months ago. I thank you very much, and may God bless all of you.
Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share and hit that bell for more truth videos.